Wano Mayiga kye mutamanyi, Ssaabasajja Kabaka yaweebwa amagezi ku ky'okulonda Katikkiro nga Walusimbi agenda okuvaako. Ssaabasajja Kabaka n'ayita ab'amasaza nga tebamanyi lwaki abayita, ne batuula mu kifo kimu n'abagamba nti mumpe amannya g'abantu mwe nnyinza okulonda Katikkiro. Ab'amasaza baatuula ne bawa Ssaabasajja Kabaka amannya, erya Mayiga teryaliko. Naye ekyewuunyisa buli omu, Kabaka agenda okukwasa Ddamula ng'agikwasa Mayiga, era Mayiga kye yasookerako ab'amasaza bonna abataagenda kwetonda yabagoba ku mulimu. So ekiri emmengo awo, Omulangira enkya ajja muweereza statement ya omukulu Walusimbi ng'ayogera ku ba saboteurs, era yagamba nti Obuganda tetuliko kye tusobodde kukola kya mugaso eri Obuganda olw'aba saboteurs abali e Mengo. Kati bannange n'ekyo nange mpulidde kipya nti Kabaka bwe yali alonda nga Oweekitiibwa Walusimbi agenda okuwummula, yasaba abakulu b'amasaza bamuwe amannya, naye mu mannya agaamuweebwa erya Mayiga teryalimu. Naye ate twagenda okulaba oba Oweekitiibwa Profesa atugambye nti kyaba buukako ate okulaba nga ate ataalondwa oba abantu gwe bataalonda, naye bannange ebintu bino bizibu, ng'ate yalondeddwa ku Bwakatikkiro. Era bonna ab'amasaza ne beebuuza nti ye banna mwono waliwo eyamulonze okubeera Katikkiro oba waliwo eyawaayo erinnya lye? Nti tewali. Era omukulu Mayiga bwe yatuuka kye yasookerako kwe kugoba buli wasaza. You can imagine. Osobola okukirabira ddala ng'ekyomusaaga era ekitasoboka. Era muli Buganda buwambe, Buganda buwambe, eyabuwamba wuuyo temumulaba. Eno message yo Mayiga. Saba Mayiga wagobeddwa mu lubiri, naye oli ku mwana wa Muteesa otulugunya. Nyongera okukujjukiza nti Mayiga oli musajja Munyarwanda eyajja agoba Oluuma. Kitaawo ye yajja mu Buganda ngazze ng'omupakasi, n'asinzibwa n'ayagalibwa famire gye yatuukiramu ey'ab'omutima. Famire y'ab'omutima eno ey'omugenzi Gabudyeri Lukandwa. Ye famire y'ab'omutima kitaawo Seppiriya Ssaalongo Mukasa mwe yatuukira. Ssaalongo Mukasa bw'atuukira mu famire eyo n'ayagalwa n'abeera ng'abakolera. Omugenzi Gabudyeri Lukandwa yazaala abaana basatu. Omugenzi Gabudyeri Lukandwa yazaala abaana basatu. Kwe kuli Waladde Mukasa, omusajja oyo gy'ali atudde mirembe. Ne kubeerako n'omwami gwe bayita Thomas Tasekedde, naye gy'ali atudde mirembe. Ne kubaako n'omugenzi gwe baali bayitanga Peetero Kabogo. Peetero Kabogo ono baganda bange nyongera okubajjukiza ye taata
w'omubaka akiikirira Masaka nga mmeeya wa Masaka gwe bayita Florence Namayanja ye Petero Kabogo Mayiga gwe yavaayo n'agamba muno sisita we era ye taata we ng'avuddeyo nga yeerimbise mu Petero Kabogo muno ye kitaawe byavaayo ne bitandika kuba nti no bivaayo babyogerako abantu be bagamba Mayiga Petero Kabogo si kitaawe era Namayanja si muganda wa Mayiga. Taata wa Mayiga ono bw'ajja mu Buganda yajja ne muganda wa Mayiga gwe bali ayina sisita we gwe baakubira amasasi e Makerere ye sisita wa Mayiga baali abantu basatu. Muno mu Buganda Mayiga tayinaamu maama we. Mayiga tayinaamu maama we mu Buganda era Mayiga omubuuza maama we yaliwa akulaga maama wa Florence Namayanja nti ye maama we naye si ye maama we. Maama wa Mayiga yasigalayo e Rwanda. Ndowooza mwakiraba bulungi nnyo nga batulaga embaga ya taata wa Mayiga ne maama wa Mayiga. Maama wa Mayiga yasigalayo e Rwanda. Mayiga nnyongera okukujjukiza nti byonna by'okola otulimba toli musajja Muganda kyova olaba olwana nnyo okusaanyaawo Obuganda kyova olaba olwana nnyo okusaanyaawo empologoma ya Buganda weddiza ebintu bya Buganda weddiza amataka ga Buganda ne Mayiga tulaba Mayiga tutunula. Mayiga ono nga abalimba Mayiga ekijja ky'abeewaabwe kiriko taata we ne sisita we gwe bakuba amasasi e Makerere ne sisita we be bantu abasooka ku kijja mpozi kati n'abaana ng'abamanyi nti Mayiga azadde n'abazzukulu be bayinza okuba nga bafudde naye abantu abaggulawo ekijja ekyo byo taata wa Mayiga ne sisita wa Mayiga. Kati Mayiga weetyoboole ng'omanyi bulungi nnyo oli Munyarwanda ensonga lwaki oyagala okusaanyaawo Obuganda oba okkalize olw'okuba gwe toyina mirandira toyina lutunsi toyina w'otandikira oli awo obunga bubunzi. Naye essaawa yonna tukulaba essaawa yonna tukutegeera tukumanyi era tukutegeera. Ssaabasajja Kabaka awangaale Kyagulanyi Ssentamu President of Uganda. Basamwe n'Abaganda buli omu gy'oli bw'oba oyagala enkyukakyuka mu Uganda nga musuubira ne mugenda mu kalulu musooke mugobe Mayiga Mmengo nga nennaku gisimufungi bw'oba omanyi nti oyagala enkyukakyuka amaaso gonna gateeke kwaka akabinja kali Mmengo. Bw'oba oyagala Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe bubeerebwo sooka okwate Mayiga ku nkoona mukikole nga mmwe Abaganda temuyinda Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe tayina media tayina akimuwambe nkiddamu kikkakatako Omuganda yenna w'oli ayagala obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abagamba nti we muligwa waaligwa ye ssaawa mugwe yabagweko ssaawa yakunoonya musajja oyo by all means okumukolako ng'obuyinza obulagira. Bwe mutakikola muli kyejjusa nga ffe aboogezi tubagambye ebyokkola nga muganya obitegeera. Nga bwe mwakuba akabinjako mukatandiseewo kati ebitundu 25 ku buli 10 wasigala ebitundu 75 nga birimu Mayiga ne gurupu gye mbasomedde. W'osanga Mayiga mutwalaganye nga bw'oyagala taasa Ssaabasajja Kabaka taasa eggwanga Uganda. Bw'otakikola olyejjusa emyaka gyo gyonna ate bali kubuuza Obuganda bwali busaanyizibwawo nga ne Ssaabasajja Kabaka asikisa omukono mu ngabo nga bamukisizza omukono we bali wakolawo ki? Bw'oba oyagala change mu Buganda nga bwe wali ogisuubira amaanyi gateeke ku Mayiga essaawa zino. Okutaasa Ssaabasajja Kabaka amaanyi gateeke ku Mayiga n'akabinja akali Mmengo. Naawe Omuganda wambibwako ettaka ne watabawo Omuganda munna akuyamba eyandibadde akuyamba musibe kati okutaasa abantu bano bonna okutaasa Ssemakokero okutaasa Ssaabasajja Kabaka okutaasa Uganda musooke mujje Mayiga Mmengo nga nina bugisimufungize. Kola buli kyosobola okukola. Asobola okukola posta asobola okulumba omusajja oyo asobola okukola buli kimu. Njala kwebaza abazzukulu ba Buganda abatandise okukola ebiwandiiko eby'enjawulo nga mwemulugunya ku bufuge obuwambe n'obuliisamaanyi Mayiga bw'akola ku Buganda. Abazzukulu ba Buganda batandise okubikola mu bika eby'enjawulo mwebalinyo mubalira eddala. Kye simanyi nti oba ebiwandiiko byammwe ebiraga okwemulugunya kwammwe byatuuka wa Ssaabasajja Kabaka naye nga basinga obungi mbadde mbikoze. Nammwe basobola okukola posta nga zivumirira Mayiga abayina amagye agenziriza abasobola omulumba ku mikolo ssaawa kati yakwenunula. Nabagamba nti Obuganda jjajjange Embogga bye yansomesa nti Omuganda yenna ng'otaasa Ddamula otaasa Obuganda ekintu kyonna ky'okola tovunaanibwa musango. Akugamba nti otyoboola Obuganda era ovoola Ssaabasajja Kabaka ng'otaasa Ssaabasajja Kabaka tali kuvunaana musango okuggyako okwebaza nga olunaku lutuuse ng'omutaasizza. Tebaye akugamba nti simanyi wa kitiibwa gundi ab'ekitiibwa agala okutta Ssaabasajja Kabaka. Tebaye akugamba nti mumbejja gundi oyo mumbejja agala okutta Ssaabasajja Kabaka. Era nga nfundikira mu kkoero
ffenna tuli bantu tusobya naye ekituleetera okusobya be bantu abatukozesa ensobi awo nfundikiddewo mukama kuma bene kuma empologomento era omukuyingirize Ssaabasajja Kabaka wonna wooli ebigambo byenjogera ndivunaanyizibwako ng'omuntu era byenkakatako byogera nga muzzukulu wa Buganda asoma ebyafaayo era alumirira Obuganda mbyogera nga nze n'okunoonyereza kwenkola kukola nga nze kuwa Buganda ate nasooka kubeera muganda. Message yange eno njagala etambule paka wa Mayiga. Mukulu Mayiga baba oli nga toli guilty. Lwaki bankusaba Ssaabasajja Kabaka deleting ngayo message zange. Baba oli nga kyewakola tekikusinga. Omuli emirundi giweze nga buli commentinga. Kuterayo comments nga mpitirivu nga nkusaba Ssaabasajja Kabaka n'ozideletinga. Abaana batekayo comment n'otuuka kuli nga kuliko bakuwaana bakuwaana bakulimba. Mayiga bobanga towawa Ssaabasajja Kabaka lwaki mu deleting ngayo comments zaffe ze tuba tutaddeyo. Lwaki otusindikira abatuvuma. Mayiga ffe twagala ekintu kimu twagala tuwe Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe ojja amaje mu lubiri ate olekulire Munyarwanda gwe tambula nga bwajja oddeyo e Rwanda osaanyizaawo Obuganda bwe wasanga buteredde entende nze bwe nkujja n'emparizoni zange njagala Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe n'empandiika bina bye njagala owulire gwe n'okwata comments zange n'ozisiimulayo ate oba otidde nnyo tontya nze Justin kusaba Kabaka jjanjabwe kyokka. Katikkiro ali mu kuwuddisa Obuganda ku bintu bisatu. Babba ssente za Kabaka biliyoni 4 ezaali ez'obulwadde bwezi okumujjanjaba. Ezaaviirako baweekitiibwa Kyewalabye Male okulizayininga ne bano Bassekabembe okufuluma. Katikkiro yali mu eyo ddiiru baagabana ssente za Kabaka. Kabaka n'atuuka oziba banja Kyewalabye Male n'akomyawo obukadde 700. Bano tebaakomyawo ssente. Kati abadde akiraba bulungi nnyo nti ensonga emukuba emutwala. Olwaleero yeekwese mu nsonga y'abataka. Abacha bateeseza Buganda okomyawo wano Obwakabaka. State House yaleeta obuwumbi 4. State House bajjanjabe Kabaka. That is my Museveni. Yes. Bano ne bategeera nti eri egenda kuleeta ssente zijja. Ne badduka mu nkuluze ne batolayo obukadde 3 mu something ne babuwa Kabaka agende e Germany. Ssente ziri bwe zajja ne bazigabana. Njagala ogenda onoonye kuwa ekitiibwa Kyewalabye Male. Bwaneegaana ssente ezo era omubuuzi obukadde 700 yakomyawo bwaki. Why? Genda weebuuze kuwa ekitiibwa Twaha Kaawaase. Baali bagenda kwekubira ki ebikonde n'owekitiibwa Mayiga aliuka okumulangira empapula ze nti wapaasi diguli. Njagala okumaliriza. Genda ombuulize owekitiibwa Ssekabembe kiki ekyabadde kimugandisizza okusaba kwani yabadde akulemesezza okubaawo. Genda ombuulize Prosperous Nankindu kiki ekyamusuuzizza. Era genda ombuulize owekitiibwa Kabanda kiki ekyamujja e Mengo ono ali mu byobulamu minisitule y'ebyobulamu. Njagala obalagirira abali ku mukutu guno mulaba bayita ku kulokotawa wansi kati tunula waggulu okyakiri bayita Kitala Diocese Church eri awo kati wansi waleerwawo waliwo ennyumba eyamwamba. Njagala bonna ava kuno oba tali kukuba kafaananyi ku byenkugamba kuba wano awaali olwazi amayinja amanene ge baayasa ne bateekawo church eya Kitala. Kati kuleerwe sayidi eringo obuusereere etali church tunula kukuba okwo kuleerwe kuliko ennyumba eyamwamba ey'amabaati aga kiragala. Mutekedde oli kukulokotawo oyambuka bwoti chachi eri awo Banakitala Diocese ennene. Kati tunuza amaaso nebo bakati nga si woyita enkyo ojja kutunulawo kati ojja kulaba w'ennyumba eyamwamba ey'amabaati aga kiragala. Ennyumba eyo yalimu omulangira eyatisa omukono gwe bayita Yusufu Wasajja Ssuuna. Yusufu Wasajja Ssuuna yali mutabani, yali muzzukulu wa Ssekabaka Daudi Chwa.
yali amuzaala kiba kitegeeza oyo yali wa Luganda ne Ssekabaka Sir Edward Muteesa omugenzi azaala ono Mutebi abo ba Luganda ddala era mu byafo bya Buganda ye taata wa Kabaka eyali akyasigadde ku nsi naye kitaawe yalina ebyobugatto bye balina nga abali olulangira nti buli akwata engoma babake balina ebintu bye batambula naye ebyennono ebyensikirano ebintu byabwe ebyennono obugagga obwensikirano obwa mwalimu ebintu bingi awali mega supermarket mulaba waawo n'okukawansi awali Shoprite enkadde awo wonna lyali ttaka lya Wasajja Ssuuna ekisabo ky'ekkololo eryo ttaka lya Wasajja Ssuuna ettaka ery'erubowa kwe baagala okuzimba eddwaliro eritaliyo libawa Pineti eryo ttaka lya Wasajja Ssuuna ly'abaana baŋŋoma naye at any time tewaliwo olunaku na lumu Mayiga ono lwe yanoonya bantu abo bali mu lulyo lulangira balina bwannannyini kuba wali waggulu awali mega supermarket waliwo liizi nga bagiwa aba Mitchell Courts abajjukira ekizimbe kyaliwo ekikadde waggulu wa paaka enkadde kye bayitanga Mitchell Courts be balina liizi neggwako kati liizi bwe mala okuggwako nga bagigaba erina kuddibwa bannyiniyo kati ettaka bwe lyakomawo Mayiga ne balikwata ne baguzaako aponye omugenzi etundutundu okutudde mega supermarket $5 million. $5 million ezo Mayiga tiyakwatako baana baŋŋoma kubanoonya kuba webali waliwo baganda babo bayita bannamudala namudala bwe yambuka ku tote waggulu ku toto oyambuka Emmengo woti waggulu ku toto awo ngowa Orange Plaza wakatimbo we babeera baana baŋŋoma Mayiga tiyabayita ne baguzaako wase Shoprite awo mulaba batundawo $3 million ze $8 million abana b'engoma nga tebabayise Mayiga gatasobodde gatta by'olulangira kuba ezo ssente empitirivu ne bwe bayita n'obwakadde ka $1 akamu ne baga nti kuba tebalina kye balina kukaanira bo ng'abantu n'obaga nti mwategedde mujje abana b'engoma nti omusajja liizi yammwe ebadde wali naye obwetaaga abasajja baleze interest beetaaga kino nti ye batuwadde $1 million naye mutwaleeko emu kye bayita $1 million emu ze billion za Uganda 3 million 3.7 billion ng'ogikutte n'ogibawa eyo tewabawa awo n'otuna ne mutwalawo ne mumalawo wansi wa Buganda Land Board osooka n'obeera Emmengo ng'omwogezi w'olukiiko kate weefudde nga oli mabegawo mbu weefudde nti gwate looya w'olukiiko gwe looya obwakabaka bwa Buganda mu nkukutu munda gwe bwe wamala amateeka n'okwata entwalayo wagisuula Mmengo n'osembesa abasajja Kabaka nga bakuteze n'obeeraawo n'atamanya musajja wo n'atabako kye yamanya Kabaka nga ye waali asembeza bantu mutambulidde mu nkoba za Mbogo mwefudde mwenge gye mwepositioninga ne mutuugirira ekintu kyammwe n'osemberaawo famire yotu yafuna dde omunu gw'ennusu tugenda erubowa abafamire bateekayo omusango mu kkooti nga bawakanya Buganda Land Board ogamba nti ettaka ogenda okuzimbibwa eddwaliro ery'Ekimpatiira liri wansi wa Buganda Land Board nga bano bagamba ettaka eryo ly'abaana b'oli olulangira abali wansi wa Wasajja Yusufu Ssuuna ow'Ekabowa ne bateekayo omusango okumanya mpuuga nze nakutya ku olwo olunaku nti tolina nsonyi mu mutima tulina obuzibu ku bantu nga bampuuga nti tolina nsonyi mu mutima bano benkugamba mwe mu Rashid Kawaawa mulimu Kampo yafa mulimu Dawuda mulimu Kimera webali awo bembagamba webali abamanye katwe mu Kinyoro waggulu muri Panda bana abantu bembagamba abaana bamanyi temanyi n'abaana baŋŋoma batambula basamba bukebe kati Mayiga yafuuka omulangira Bwakabaka bwa Buganda buli kimu n'akifuula kike katutuuke erubowa ettaka ly'erubowa muliraba okuva ku roofings ettaka eryo lyambuka okuva ku kkubo ku koolansi ne lituuka waggulu gye bagamba okuzimba Pineti
Yonna wamu ettaka lyonna wamu yali square miles namba n'ekitundu. Ogunga gwe mugabo gwe mugabo go wasajja Yusufu Ssuuna. Eyereza libanisa kabaka Edward Muteesa. Gwe mugabo gw'abantu ono mwana wa Chwa. Bano baana ba Daudi Chwa. Kabaka Lode mwene Mutebi mwava. Oba ntegereka bulungi. Ne batakayo omusago claiming ebintu byabwe. Mayiga n'atandika okulwanyisa family eyo. Abaana babiri ne bafa ab'omulangira ne bafa. Twabazika mu masiri ekasubiwo twabagalamiza we bali. Omuli oyo bbulu gwe bayitanga kampo yali akwata mupiira kali kavuka gagolo kipa. Keeru katikati njikana musayizi kali walawo ne kafa. Tukatwala n'omulala mu ne tubaziikayo. Ekyatwemunyisa omulangira taata eyasigaddewo owa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri n'akisa omukono. Twagenda okumuziikayo mu masiro twasangawo military ne police. Ne batuuka n'omugalamiza mu masiro g'abajjajjaabe. Ng'ekyo Mayiga akikola atya tekimukozesa ekyo okwagala okugywa obujulizi obw'essimba nti ono abadde akaayera tabadde mulangira. Naye nga gwagana okugalamiza mu bubiri lwa Ssekabaka e Kasubi abaana be abafu ababiri bagalamidde wali ne kitaawe agalamidde awo. Twamugalamiza Nkoowe. Ebyo bye tubagamba ebyo si byagamba nabijja ku muntu. Twagera ku makya ne tubeera ku lumbe era CBS n'ebika okusererako omulangira n'emubika. Uteekateeka tugende tumugalamiza awali n'abaana be. Twasangawo amagye nga gatugamba takkiriziddwa kugalamizibwa wano. Olwo Mayiga ne banne batta obujulizi. Kuba omulangira yagenda okukisula omukono okufa ng'ataddeyo emisango mu kkooti egikkayanira ebintu. Asula wali wasula leerwe train eyitawo n'ekuba ebyuma nga mwana wa Ngoma n'ebimeketakatakata ng'anyomo yeebase mu kiyumba ekyo ekiringa ekifulukwa nga mwana wa Ngoma. Mayiga musula kuyiga 10 koyina amaka 10. Nekino mukikola kwagala kusanyawo nno na Bwakabaka mutageti gye bulina kunafuya Bwakabaka taddamu kuba bw'amaanyi. Kati wallahi abo balangira kati abo balangira Bwakabaka baliyo olulangira abo. Kabaka ye yaganye okujja okuyingira Misinde. Not because okusinzira kugenda funya agali mu nkuubo saagala kuwa naye ndowooza kankyogere. I'm giving an ultimatum. Nkakasa. Nabagamba ku mulundi guli naye ku mulundi guno nkizzeemu nkakasa. Okusinziira ku bye nalabye mu nkuuka ne byempulira ebiri munda. Bye nalabye Misinde gino ne byempulira ebiri munda. Producer agenda tuwa ekifaananyi ekyo mu kirabo okuva ku Bulange okutuuka ku Lubiri. Olaba abantu ku luno abeetabye Misinde babadde batono ne munda. Ekisana eriyo shoti mugitunuulire bulungi. Nkakasa ku luno bwe katagirya eneebiika amasumba tagenda kumalako mwaka guno ng'akyali Katikkiro. Ekyo nze akyogedde nze Ddiini Lubowa Saava tagenda gumalako kubanga ebiri mu maaso ebiri mu kukolebwa biraga nti agali embuga si malungi. Era bwe tuba twegendereza obulungi kubanga Kabaka yatuuka ddi okutandika okwekweka abantu babadduke buddusi n'abedduka ku Christmas kalo n'agaano zeetabako naye nga waali talina gy'alaze ne mujja mu nkuuka n'agirambula nkeera nga yankeera ye najja n'agirambula ggulo limu 3 n'atalabika. Kabaka twatandika ddi omulaba nga atandika okukola ebintu ebifaanana bwe bityo ekyo ne tukissa wali. Kati kye baagala otugamba nti omulangira Semakookiro yatandise okumaliriza emirimu gya Kabaka yakooye nnyo okulaba Obuganda bwakulembera kye mwagala otutegeeza oba kye mwagala otugamba nti ensonga zonna kakati zigenda kumalirizibwa. Olaba pressure gye tumutaddeko era kati gwangamba nti no banguze nkusekeredde. Balirabye dio wekitibwa Mayiga ng'ajja n'akola press conference eggulo limu abategeeze nti abaye Kabaka enkyatagenda kubaawo gwe tolaba nti eyo pressure nene nnyo. Omusajja kyatuddeko takyakifiiringa naye lwakubanze mu muti obugumu yali nzaawo mba nalizayininga dda sibera mu bintu bya mivuyo bwe gityo ngamba waayo wekiti mukama wange nkuweerezaako ekimala obukulu bubuno noonya omulala bw'obuwa. Naye olw'okuba nti waliwo ebibbibwa buli lw'oliraba omuntu nga bamusindiikiriza naye nga tavaawo
That means alina kyali mu kuganyulwawo. Kuba gwotuuka otya okuswala ku luno okuswala okufaanana bwe kutyo. Mukama wo n'atandika okuba nga atambula omwekanga bwekanzi mu bantu nti kabaka ali Nabugabo, kabaka ali Jindi, nga gwe tomanyi completely. Tutunulemu tudde mu bya bulijjo. Kale omwana oyinza okugamba wakati oyinza kumanya taata wo bw'agenda atambulamu na wajalaga kuba gw'oli wa waka. Naye kye mwagala otugamba ti Mr. Museveni asobola okufuluma eggwanga lino nga vice president we tamanyi oba prime minister n'atambula butambuzi bibye eyimulesire nga ono tamanyi. Zino sayini mwenna abatubuuza nti no tukolera nde that kagulupu akambuuza mbu nkolera mmwe mumpe omusaala gwange ngende nkolera mmwe bakulu wetuli bwe muba temulaba bigenda mu maaso mu Buganda bantu mmwe mulabika muli bazibe. Ebintu byakyuka dda completely. Kabaka okutuuka okudduka n'amazaalibwa ge n'agamba alidda tayagala kulaba ku muntu oyo. This is an inside intel I got. Saagala mulabako nja kudda nkola amazaalibwa gange ndikolawo kapate nga nkomyewo. Ekyo kabaka twatandika ddyo kimulaba. Ku myaka ng'ogenda ali ku myaka 69 asemberedde bweza nsanvu n'ongamba nti atandise okudduka amazaalibwa ge. Agano gakuliza awamu n'Abaganda. Waliwo abamutamiza embeera mwe kyemutayagala kulaba. Tuleke kubeera myopic nnyo. This is our kingdom gye twetaaga okulwanirira okuzza engulu. And I wonder those people who stand and sing abaana baleero katulwane okukuza Buganda. Tukuza Buganda kinga eri mukusanawo kuggwaawo. Kakamega egimalawo eri mu ggiri egitwala. And we are saying mbu katulwane nnyo tukuze Buganda. Naye oba Abaganda tulinyigadde oba Abaganda tulitegeera ddi. Abanayuganda n'Abaganda oba tulitegeera ddi nti Ssaabasajja Kabaka yeekyanga, muntu yeekyanga takyayagala kumanya. Ne Mayiga n'avangayo n'abaseetingiranga ebintu nammwe ne mugenda nga mugabattukana. Mayiga n'avangayo n'abaseetingira ebintu nammwe ne mugenda ne mugula emijoozi. Mayiga yakimanya bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka mu misinde tagenda kubeerawo. Mayiga yakimanya bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yazira ebintu bye. Ssaabasajja Kabaka yatandika okuzira ebintu okuva emipiira gy'amasaza, emipiira gy'ebika, awo nawona nga takyalinyawo. Ssaabasajja Kabaka omwaka ne guggwako 2023 n'agaana okugenda e Mengo, n'agaana okugenda mu Lubiri okukuloozinga omwaka n'okuguggula. Neera ekyo Bannayuganda n'Abaganda ekyo nakyo ne mutakitegeera nti lwaki omusajja yeekyanze. Mayiga yamanya nti tagenda kubeerawo. Era n'aseetinga ddeetize ng'akimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka tagenda kulabika. Emisinde emijoozi gimaze okuggwawo agitunze bulungi nnyo giweddeyo obudde bunaababikira. Nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abaloga aggulewo emisinde. N'abaloga alina nnyini birthday. Message eno njagala ettuke ku musajja oyo Omunyarwanda. N'abaloga alina nnyini birthday. Birthday ya n'abaloga. Mmwe abawagira Mayiga mmwe mukifutufutu bazzaako Mayiga Mengo. Buli kyateekayo ne mudduka nti Ssaabasajja Kabaka agambibwa ati Ssaabasajja Kabaka nnyongero kibadkaatiriza. Ssaabasajja Kabaka yazira ebintu bya Mayiga byonna. Buli kyalowoozaako okukola, buli kyagezaako okuseetinga, buli kyabala. Byonna Ssaabasajja Kabaka yabizira. Naye nammwe temubeerakawo ne mutegeera. Nnyongera okubajjukiza olunaku lw'enkya Ssaabasajja Kabaka taliiyo. N'abaloga yagenda okubeerawo. Ngera n'abaloga bwe yaliwo mu kugala emipiira gy'amasaza. Ngera n'abaloga bwe yabaggalirawo omwaka. Ngera n'abaloga bwagenda okubalaga nti nno n'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nadi Mwenda Mutebi owookubiri n'abaloga yagenda okugaggulawo emisinde ekijja n'okubajja enviiri ku mutwe nga n'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka n'abaloga yagenda okubasalira keeki. Abaganda muggule amaaso. Ffe tubeerawo ne twogera ffe ensonga za Buganda twasalawo okuziremerako paka nga Buganda ezze mu nteeko nga Buganda eteredde. Bannanga mutwonoonedde amanya mutwekweseemu mutufumisiza ekimala kimala Mayiga n'akakundiko ak'Abanyarwanda abeeyita Abaganda muve Mengo mutuviire Bakiwalabye male bano bampuuga tetukyakiruma mu enough is enough. I don't care who you are. I don't give a shit anymore. It is my life, it is my ancestry, it is my country, and it is my tribe. I'll fight until the last breath. Right behind you. I don't care who you are. I don't. Mutuvira mutuvumaganyiza ekimala. We've been humiliated to the core.
Enough is enough. Bannange mutuswaziza ekimala. Kiki kye mutafunye, kiki kye mutalabye. Olwaleero osisinkana omukazi Omuganda n'omusajja Omuganda n'awooza balwanirira kyebyo. Ne muvaayo n'abalinga emizimu ne bayisa mu kabaka waffe amannyo naye ng'abakazi abayita Abaganda n'abasajja Abaganda bagabutikidde. Bannange mutuyambe, mutusaasire, mutuswaziza nnyo, tuswadde ekimala. We've been dehumanized. Enough is enough. My God, thanks to you. Seno tugwanga muje. N'owulira abantu nga bateesa simanyi bakola ebigundi ebizindalo simanyi bya ggwanga mujje bitugasa ki ng'oyita Mayiga mu bintu bya Buganda ng'otuleetera Omunyarwanda omulungi. Mayiga tukulinze. Bonna muli balundi. Bonna. Esente zibasingidde heritage yammwe. Esente zibasingidde eggwanga lyammwe. Mutunze ensi. Bannange muvulumanidde mu binyama. What's wrong with you? Oli najjane yeefula mbu yaggulawo endika simanye emipiira gy'endika yagigala yagigula yagikola atya yeefudde kabaka and you find somebody with a Kiganda name naye ng'agenda participating. Mwenna kabaka mumulidde mu olukwe. Mwenna ensi yaffe mugiridde mu olukwe. Mwenna. Muli bantu ba kikula ki? Muli bantu ba kikula ki? Bali ku mmere. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Kabaka n'atasobola kudda mu budde yagenda okufuna obujjanjabi. Naye nina ekibuuzo kye neebuuza. Abaganda tulizuukuka ddi? Tugenda kuzuukuka ddi? Kyemutegeeza olunaku lw'emisinde gya Kabaka oba birthday ya Kabaka egwa Bugwe nannyiniyo tagimanyi. Kyemutegeeza Kabaka tamanyi nnaku za mwezi birthday ezeyina kubaawo. Oba mwe mulowooza yagenda ofuluma eggwanga nga tamanyi nti walina okubaawo birthday nti ejja kutuuka nga taliiwo. Abaganda lwaki tetuzuukuka? Abaganda lwaki temuggwamu obusiru n'okwekkiriranya? Lwaki temulekerawo okwebikkirira ku bintu ebikyamu? Mugenda kudduka misinde ki nga nannyini gyo taliiwo? Mumanyi ki oba gye yalaze mugenda okudduka emisinde mujaganya amazaalibwa ge? Nga gyali ali ku minkekeera. Bw'aba yagenze ku bujjanjabi nga gyali ali mu mbeera mbi. Bw'aba yagenze ku misinde nga gyagenze temumanyi nawwa gyali. Nga tebasobola kubavaayo kubagamba nti Kabaka taliimu mu ggwanga mu butongole. Naye basobola okulangirira birthday. Ku kaseera akasembayo nga bamaze okuŋŋaanya ssente. Babagamba nti Kabaka tagenda kubaawo. Babamanyiiza ekintu ekyo nti Kabaka emikolo gye gikolebwa ne bw'aba taliiwo. Nammwe ne mukimanyiira era ne musigala nga musirise. Ate ne mugijjumbira. Stiru ne musigala nga mweyita Abaganda. Era mwagala nnyo Obuganda. Batandise okukola emikolo nga taliiwo nannyini gyo okubamanyiiza nti basobola okubikola nga taliiwo. Kiki ekiri mu ekyo? Mwagala kutulowoozesa nti nannyini misinde tamanyi nnaku za mwezi lwe gibeerawo. Lwaki Abaganda twefuula abantu abatalaba n'ebintu ebiri mu giraasi bwe biti ebitangaala nga tetusobola kubiraba? Lwaki temuggula amaaso gammwe ne mulaba? Wasobodde okwogera ne Museveni n'abakulembeze abalala. Wayogedde ne Museveni n'oyogera n'abakulembeze abalala b'empulidde omenya. Naye mu bantu b'omenya siwuliddeeko bw'omenya bakulu ba bika, siwuliddeeko bw'omenya bataka ba Buganda, siwulidde bw'omenya bantu bavunaanyizibwako nsonga za mu Buganda. Abantu b'omenya be bali abali mu gavumenti.
ate nga mwatugamba nti ebyobufuzi tebirina bikwataganya ne gavumenti yawa y'Emmengo. Tubadde tukusuubira okuba ng'oyinza okumenyamu ku bajjajjaffe nti nayogedde n'abataka, nayogedde gwe gamba abantu abakulu mu Buganda oba abavunaanyizibwa ku nsonga z'Obwakabaka. Kwe gamba Nnaabaloga ye yafuuka kabaka. Oba ggwe ne Nnaabaloga kati mwe musalirawo Buganda kiki ekyokukola? Bannange mweweeyo muwulirize ku bigambo by'abantu abamu. Ebbaluwa eri waggulu awo ku mukutu guno abazzukulu gye baawandiikira Omutaka Kakeeto ow'omutima omuyanja nga baloopayo muzzukulu we Mayiga. Ebbaluwa ekijjayo bulungi. Mayiga Kabaka yamuyimiriza dda ku Bwakatikkiro. Mayiga n'alemerawo. Kabaka taleekaana era tasaanidde kuleekaana. Tayinza kudda kubaleekaanira kubagamba bange Mayiga namugoba n'alemerawo. Nedda, tasobola kuleekaana. Kye yakola yasalawo obutabeera ku nsonga oba ku mukolo gwonna Mayiga gwateeseteese oba kwali nga Katikkiro wa Buganda, kubanga ye takyambala nga Katikkiro wa Buganda. Ekyo mukiwulire mukitegeere. Kyatandikira ku nkuuka. Ndowooza ye yasinga okuleekaana ekimala ne mukitegeera. Era okuva olwo ndowooza temunnamulaba nga aline Mayiga nga Katikkiro we. Mutunule lwe yagenda e Katosi, yagenda yekka mu bubba nga kyagenderera yeewala Mayiga okumanya w'anaagenda amwenyigeko nga Katikkiro we. Ekyo mukitegeere. Olw'okuba Kabaka tasobola kuleekaana, ekyo ekibonerezo kye yasalawo okuwa Mayiga. Kaakati mmwe abatasobola kutegeera bintu bino, Kabaka mmwe baasuubira okumuyamba mumuggyeko Mayiga. Buvunaanyizibwa bwammwe Kabaka okumuggyako Mayiga oyo. Takyalina mirembe nga Mayiga alemeddemu ku Bwakatikkiro muli mu ofiisi ye. Kaakati mwene gya Mayiga nti simanyi be bagaana okumuleeta. Temwagala kuwulira, temusomeseka. Okwogeraku waliwo obutemu obugenda okugwawo mu ggwanga. Sitera kukola bwe nti naye leero ngenda kikola. Juzi nabagamba nti mukuumaddamula wa Buganda kati akola nga acting Katikkiro kuba ekisanja kyaggwako dde ekitegeeza nti aba akuuma paka lwe banaleeta anajja. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga amaze emyezi 3 ng'anoonya mukama we okumulaba tamulaba. Ebyongera okulaga nti n'ababiri bano tebakyakwatagana oba amyemu ne audience, kwe kuba nti Kabaka kakati akola shock appearances nga Katikkiro we tamanyi era nga talinawo. As we speak now,
tetujja gamba nti teyalabise ku mbaga ya mutabani we Nabagereka waba yaze on behalf of kabaka sikyatteeka okuba nti ajja ku mikolo egyo bwe gitu yadde nga the entire dignitaries abavudde mu ggwanga bonna abasinga babayiseera balabise ku mukolo guno naye ekyewuunyisizza nti bino nga biwedde ebyabadde bimufudde bize kabaka alina gy'alabiseeko eyo ng'ali mu kulambula amasiro nga Katikkiro akuliramu omulimu gw'okulaba nga yateekawo n'akakiiko ka Buganda Twezimbe ne basonda ssente z'ettoffaali ezimu ne zibbibwa. Sirowooza nti oba balisonyiwa abantu bano wammanga ow'ekitiibwa omukungu Ssemakula owa St Juliana Kiyimba Freeman sirowooza nti bali musonyiwa kubulankanya kumwabulankanyamu essente z'amasiro ne tutuuka up to now nga mutuga nti ate mukyetaagayo obuwumbi 10 okulaba nga amasiro gaggwa mu bulungi ng'ate juzi mwatugamba gaakamala okuwemmenta obuwumbi 10 ng'abasajja abaazimba amasiro ago tegaatwala na myaka 11 gye mumaze Mukama tali basonyiwa naye Ssaabasajja alabiseeko mu masiro bagamulambuzizza bwe baagalamiza bakitaawe ne bajjajjaabe Katikkiro talabiseeko abadde alina gye yagenze eyo gyali mu bintu ebirala sijja gamba kigambo kya kuzunga naye abadde alina gyali eyo gye yatambudde kale mu ngeri emu oba endala agenze okudda nga kabaka ye yagenze n'alaba amasiro ekyo nno kiba kyewuunyisa nti bw'abanga mukama waatuuka okugenda ewantu nga tomanyi definitely oba mugobe wajjo naye nga tonnaba kumanya bumanya nze mbakuba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga sandirinze kungoba mu ngobe efaanana bubi nandisabye n'empumula n'enteekayo resignation then kabaka bw'aba ayagala afunewo gwagira ng'ateekawo like as other people did ng'aboolaba ow'ekitiibwa Simwogerere ye yasaba akooye n'addako wabbali Kigwe gunaba gusoose okuba nti ddamula bagikwatta omuntu agire nga agikuuma nga bwe balonda Katikkiro omulala genda nga bukyali lwaki olinda bakusindiikirize ng'olaba nti ebigenda mu maaso mu nnyumba tebikyakunyumira lwaki obirinda ennyumba ogiraba etabuse ebigenda mu maaso si byebyo ebifaanagana nga bwe wali obikoze tolinda nga kirungi omuntu okuwummulira ku piiki ye n'otalinda kugamba yo lwaki totuviira ye lwaki tokola biba bibi mu ngeri emu oba endala katweyongereyo waliwo emboozi era egenda mu maaso wakati wa retired historical mu magye ga Uganda bamuyita General Kayindo Tafire alina ebigambo byayogedde awo okusinziira ku bye twabagambye eggulo wano wakati w'abo abaazirwanako bwe batakkiririza mutabani w'omukulembeze ono yavuddeyo n'akyogera lwatu naga tamuyinako obuzibu nga Munnayuganda naye kyatakkiririzamu kye ekyokumulaba ng'agenda okwesimbawo ono si ye yekka era bw'otunuulira n'abalala abazze bayogera ku nsonga z'okulaba omwana ono the historicals are not okay kubanga balinga abalaba nti bo tebaba sebo omukulu mujebaleko kale munnange naawe jebaleko kale sebo emisinde gy'Obwakabaka egy'ensangi zino ogiraba otya olina ky'ogyogerako ate gya Kabaka emisinde tegikyali gya Kabaka otyo ekyamazima bano batya buti kutugamba nti emisinde gya Mayiga tugende ku misinde gya Mayiga tudduke naye nze nalinga nziruka naye kati emirundi ng'esatu sikyadduka wadde ne munkuuka sikyagenda kuba ekigendererwa nze kyakola ki kyambula tulinga abakuŋŋaanya sente zaffe era tutwalire bali abalyaz'amaanyi balye sente zaabwe kati n'olwekyo nze nabivaako njagala Mayiga akuŋŋaanye famire ye Mediesereka akuŋŋaanye famire ze Abemukiibi bonna nga bwe bali awo ku CBS bwe bawagira ebyabalyaz'amaanyi yo naye Mayiga ng'akyazizza Mpuuga akyazizza ne Sseggona batudde wali abakuutira akadingiri mu Buganda ekyamazima abasajja bali mu kutulyazaamaanya buli kaseera wesooka weebuuze emisinde gye tudduka buli kaseera n'okutugujiza emijoozi nga Kabaka taliiwo sente ze bakuŋŋaanya ziraga wa obufunze tulinga abaddukira Mayiga bali balinamu akakodyo kaabwe nti baagala babeere nga buli kaseera batukozesa ebyo ebintu nga Kabaka taliiwo tujje tumanyire nti Kabaka buli mukolo gwa Buganda Kabaka takola ki tabeerawo era tukikkaatirize kiri nti Kabaka tutukyamulina
ekyamazima singa tubadde tukyamulina kiki ekimugana okujjanga naggulawo emisinde nga buli muntu yenna aba azze yeesunze alabe ku kabaka we abamu tuba tetugenze nakudduka tuba tugenze kulaba ku kabaka kati bwaba taliiwo taliiyo kiki ekitutwala era batugamba mujje kabaka yagenda okugiggulawo bwe tuba mu nkuuka nti mujje kabaka aggulewo omwaka tumaliriza tetumulabyeko ng'omutesitesi bw'abanga atesitesi ekivulu abayimbi ne batajja obutebe tebabukuba wano bulijjo ne babumenya kati ne CBS etwerinde baliddamu okubiranga nti kabaka agenda kubaayo n'atajja nga twasasudde balina tuddiza sente zaffe oba si kyo obutebe tujja bwonoona kakati n'ebyo nga tonnamaliriza kalowoozo kikoowa abannayuganda abakyagenda mu misinde nga kabaka taliimu anti kati abantu bonna ate tebasobola kutegeera ekyo ky'ogamba naye bajja bizuula luvannyuma nnyo oba tosobola kuwakanira mukazi nti atalina lubuto kuba lweyongera mu maaso nabino ebya Buganda byeyongera mu maaso buli muntu kijja mukwatako omwana yatugamba nti mujja kiwulira sebo tweyanziza bale kusiima taata basamwe n'Abaganda buli omu gy'oli bw'oba oyagala enkyukakyuka mu Uganda nga musuubira ne mugenda mu kalulu musooke mugobe Mayiga Mmengo nga n'ennaku gisimufungi bw'oba omanyi nti oyagala enkyukakyuka amaaso gonna gateeke kwaka akabinja kali Mmengo bw'oba oyagala Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe bubeerebwo sooka okwate Mayiga ku nkoona mukikole nga mmwe Abaganda temulinda Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe talina midiya talina akimuwambe nkiddamu kikkakatako Omuganda yenna w'oli ayagala obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abagamba nti we muligwa waaligwa ye ssaawa mugwe yabagweko ssaawa yakunoonya musajja oyo by all means okumukolako ng'obuyinza obulagira bwe mutakikola muli kyejjusa nga ffe aboogezi tubagambye ebyokukola nga muganya obitegeera nga bwe mwakuba akabinjako mukatandiseewo kati ebitundu 25 ku buli 10 wasigala ebitundu 75 nga birimu Mayiga ne gurupu gye mbasomedde w'osanga Mayiga mutwalaganye nga bw'oyagala taasa Ssaabasajja Kabaka taasa eggwanga Uganda bw'otakikola olyejjusa emyaka gyo gyonna ate bali kubuuza Obuganda bwali busaanyizibwawo nga ne Ssaabasajja Kabaka asikisa omukono mu ngabo nga bamukisiza omukono we bali wakolawo ki bw'oba oyagala change mu Buganda nga bwe wali ogisuubira amaanyi gateeke ku Mayiga essaawa zino okutaasa Ssaabasajja Kabaka amaanyi gateeke ku Mayiga n'akabinja akali Mmengo naawe Omuganda wambibwako ettaka ne watabawo Omuganda munna akuyamba eyandibadde akuyamba musibe kati okutaasa abantu bano bonna okutaasa Ssemakokero okutaasa Ssaabasajja Kabaka okutaasa Uganda musooke mujje Mayiga Mmengo nga nina bukisimufungize kola buli kyosobola okukola asobola okukola posta asobola okulumba omusajja oyo asobola okukola buli kimu njala kwebaza abazzukulu ba Buganda abatandise okukola ebiwandiiko eby'enjawulo nga mwemulugunya ku bufuge obuwambe n'obuliisamaanyi Mayiga bwakola ku Buganda abazzukulu ba Buganda batandise okubikola mu bika eby'enjawulo mwebalinyo mubalira eddala kyesimanyi nti oba ebiwandiiko byammwe ebiraga okwemulugunya kwammwe byatuuke wa Ssaabasajja Kabaka naye nga basinga obungi mbadde mbikoze nammwe basobola okukola posta nga zivumirira Mayiga abayina amagye agenziriza abasobola omulumba ku mikolo ssaawa kati yakwenunula nabagamba nti Obuganda jjajjange Embogga bye yansomesa nti Omuganda yenna ng'otaasa Ddamula otaasa Obuganda ekintu kyonna ky'okola tovunaanibwa musango akugamba nti otyoboola Obuganda era ovoola Ssaabasajja Kabaka ng'otaasa Ssaabasajja Kabaka tali kuvunaana musango okuggyako okwebaza nga olunaku lutuuse ng'omutaasizza tebaye akugamba nti simanyi wa kitiibwa gundi ab'ekitiibwa agala okutta Ssaabasajja Kabaka tebaye akugamba nti mumbejja gundi oyo mumbejja agala okutta Ssaabasajja Kabaka era nga nfundikira mu kkoweero ffenna tuli bantu tusobya naye ekituleetera okusobya be bantu abatukozesa ensobi awo nfundikiddewo Mukama kuma bene kuma empologomento era omukwingirize Ssaabasajja Kabaka wonna wooli ebigambo byenjogera ndivunaanyizibwako ng'omuntu era byenkakatako byogera nga muzzukulu wa Buganda asoma ebyafaayo era alumirira Obuganda mbyogera nga nze
ne kunoonyereza kwenkola kukola nga nze ku lwa Buganda ate nasooka kubeera muganda